Neba ne saba mukama kole akuwe ya kapero manyi buli kintu kibamu na akapera ogendo zuka ngo mogwa washiku inawe kugudde tulabe bolibeera experience then mukirago zeko kasasiro okola oposi tulemigogo Migugu mutete bana batusasula. Nenga balwa okusasula. Munaye gwenga boyangu ya bosi bwe baguya. Neda ate cheriche chetagisa balwawo. Nakatandika n'omwezi tegunnawera. Bane tukole za mwezi nganda mukole de banga. Neda lwakubanga njiye nayibwa munyama. Tukole bannaye tukole twazekola bannaye. Nina chenjagalo. Dede na edition ya mujim. Coach nkolewa chenjagalo umanyi. Wamma nkugamba bwe. Wamma coach nzirewa. Kiringa ne mu. Tugende producer. Ono instructor kabamulire. Yes. Bana abatwetaze okubanga tujje lego ina ki kati serenity we tukolera. Oyo yagala kuyimbira taxi tujja kujja. Otuvuga tuweleze mmere mu restaurant yo. Bwe tuli boxinga ina business ya koleka. No tutwale emoroto. No tuzi. Kati leo tuli bagenyi ku serenity. Bwali eyo ngabo yagala tukoleko nga waitress onasobera chef. Nagoba bakira. Yafuna kati amani. Coach nzirawa. Tugenda bikola byo nakati engeri gy'otaddemu naako genda kuba mu bikonde. Ono nze mukama nze gaali ye ono nze amukuuma naye ampakanya ne kochi kati kochi ndowooza n'omulaba kati yo abikonde na muntu kujja mu kyekyo masuuka naye mumanyi ne masuuka masuuka nakwagadde baiza we yawali okochi omukambwe nalabika Coach oliko kitu yakola naye olwokuna olujja katukole nnyo ne maswala ne mahadi Coach mukamu nedda Coach katukole jatukole banne twazze kola tugenda kola kati Beba wanika wali tugende wali wansi